Endobeso. Ndaba mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omusiki. Endobeso. Kale waliwo omwami ono aweereza ka WhatsApp naye katulabe kyagamba. Gyebaliko omwami Mukunja obulamu bugamba ki mwebale kutuweereza. Mwami Mukunja nina ekizibu nsaba okunnyamba nga mukyala wange ayina mwannyina amuddako oba mukodomi wange bamuyita Nkata naye anona nnyo omukyala wange buli kaseera n'amunona awaka n'amutwala nti balina ebizibu ewaka bye bagenda okumala okutereeza ewaka ewaabwe naye sibitegeera. Buli kaseera ogenda ogira oti ngazze Nkata ngazze amunona Nkata nga amunonye. Kati mwami Mukunja mbadde nsaba onnyambe ombulirize omundobesezeko ndabe balabika baba bagenze mu kusamira nga bye bitubuuza ne ssente awaka tetulina mirembe buli kintu kyonna buli kintu kye tukola kya mpaka. Mwami Mukunja nyamba ndabe ombuulire kwendi kulayini ngenda kuba mpuliriza. Weebale nnyo ssebo. Okay. Namba kirungi yimwe gitaddewo. Batumuyiggeko tulabe. Mukyala. Mukyala ono yo ddala. Basamira. Hello? Hello? Wanje? Jebale. Kale, nawe jebale. Nze Nkata. Nkata? Ai bana Nkata oliyonse n'onkubira essimu banange ndi ku muliro ndi ku kyokya. Kiki? Bana Nkata kimu omwana wo. Wangi? Omwana omutwale. Wangi? Omwana omusajja agenda kumanya nti si wuwe kimu omwana omutwale. Ate ntya? Banaye Nkata omwana atandise okwekola obuntuntu obutategeerekeka. Omwana angumiikiriza n'anningiza. Nakulingiza? Nkata gino omwana wo. Nali ndi mu kigo ndi mu kunaaba ngenda okulaba omwana aguddewo bw'ati aguddewo olugero kiga nningi. Bannange. Omwana okimanyi omwana wo namusanga ne mukatuli kekisumuluzo ng'atulingiza nze ne kitaawe. Nkata kino omwana oba emize gityo nti omwana kasite ekirungi tetugatta bataata tugatta maama kino omwana omutwale yeewammwe. Banaye kati bwenamutuuse waffe ngenda kwogera ntya? Kati kastanti kati tuba tojja kuba tomuleese eno waffe. Ebikasi byebimu kino omwana. Bannange. Omwana emyaka 10 omwana empisa obuyisa atandise kweboolaboola ku myaka 10 mpa kino omwana. Bannange nga tulabe kati ngenda kikulanga. Mukinaaliro ndi bwereere omwana nningi zakayanda baalabadde obwerere bwange omwana nningi katantaasa kino omwana. Naye kati omanyi kye tuba tukola? Tugumiikirizeemuuko nja kujja njogereko naye. Nedda Nkata omwana alabika anoonya kikaaki kuteereza omwana waatukira okulingiza nnyina. Era omwana ajja kunkwata Nkata siye mulenzi teri kugumiikiriza. Tayinza kukwata. Nedda Nkata. Tulindeko tulabe nja kwogera naye. Nkata nedda. Ndinagenda okugira ng'omwana ali mu buliri. Nga omwana buli kachansi kenfuna wedi kati ntandinganga akola ndi ku bunkenke buli kyenkola wali mu butuli bwenzi kitavaamu. Nkata nedda ntaasa twala ekintu kyammwe ewammwe. Bannange. Kati obagwe ebyo byakugumikiza nze kamukwate mutwale musule wa kitaawo. Naye bannange. Kati muko atafuuse enkoko nkulu. Agambye atya? Muko yenna nnyine mwana abaanonye mukyala we maama bebe. Kaakati nze kyendabye abaana bano tebagatta taata. Bagatta maama. Tekibajjako nti baluganda. Kaakati agenda musitula mutwala amusule wa kitaawe ye taba kitaawe.
aba kitaawe aba step ntata era abeera kitaawe kasitoli abeera nga yazaalamuko mu maama wo era naawe abeera kitaawo bannange naye nga si omujjuvu ennyo abeera ki okugattiriza wakupangapanga abaana bano tebakola amawano tebakola babaagamala dda anti bwe bagaddamu ate gafuuka mawano extra naye kino ekiriwo bannange abazadde buli omu essaawa eno ali okumpi n'omwana wa musabiri ate era bw'obanga abaana bano olina gwe wazaala eno n'olina gwe wazaala eno bayite obatuuze wamu obagambe nti mulaba abooluganda ekirungi abooluganda okubeera awamu nge tuli wamu tuli happy ono muganda wo abaana bamanyagane baana bagenda kubuukira booda balippire booda kati bano abagirippidde babadde tebeemanyi tubyagala naye abazadde abamu tebakkiriza ogamba kandeeta omwana nti togeza olabe kyennakukola kumbe oleeta mwannyoko sasaga enjereere nze mu lugo Emmy KinaUganda yesebo mugongoza Uganda kakati abaana tebakola amawano agawedde engalo abaana bakola amawano naye omusajja kyataase muganda we nze mu lugo Emmy webale ono semuwemba kutya ku ttaddo banange mukulu maaka bannange nsabire bannange ensi yafa nange Uganda bannange maaka tewebuuzi maaka amannya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabuwa naye mu butuufu abagwagwa bazaala omusiri ate oyo omwana era ddala kituufu asobola okukwata oyo maama we kubanga nawe bekisobolera batuuka okwezaalamu ng'ate baluganda tebikibagoberera ebyo omuwala byawozambu ate tetugatta taata maama gyebbeere kyekikulu ennyo ekisinga okubagatta bbeere kati awo ali ku mwanyina omutuufu aja tuwuuno nze nsigadde ndi Haji Kasule mukuwafu wangi mukwano we baletuweereza munnange tuli ku mawano wano bannange zesirabanga basiru ngaabo nkugambye olwaleero luno mukuka nkubuulire nti omwana wa nnyoko asinga owa kitaawo bamugjawo ne bamutwala naaba nga si mugandawo naye owa nnyoko nga mwaka mu lubuto lumu asigala wa nnyoko ebyo ebyana byasiriwala nze sirabanga na busiru obwo buzaale n'omwana kyovola nti musiru nnyo sigadde tinamponyekabo nkugambye omwana nabbeere abeera ebbeere eryo lyekikulu ono kyabeeyi wokimbo nti nabwo kyabeeyi bannange ebintu mbiwulidde ebinewunyisize bannange naye kasita omukulu byonna abiwulidde oyogera ne sonakula omusajja wa DPW oyefudde namunswa nkugambye enkoko nkulu nkukuse bannange nze naye ngwakitegedde musibirako busibizi omusibirako busibizi